Omulimiisa tuba tutandise programu ya kulima na kulunda twogera ku bigambo bya nkulaakulana. Leo tugenda kwogera ku nkoko ennansi. Oyinza oziyita ensoga bw'oba oli mu busoga, oyinza okuziyita enkyoli bw'oba oli eyo, osobola okuziyita ennyankole bw'oba naawe oli eyo wammwe, ate obeera wano osobola okuziyita enkoko eŋŋanda. Naye ng'ekigambo ekigatta kiri kimu nti enkoko ennansi. Tugenda kutunuulira olugendo lw'enkoko okuva ku lunaku olusooka mpaka lwe ngikozesa kye njagala. Gwayagala empanga, gwayagala ey'okubiikisa amagi oyaluze, ate naawe ayagala enkoko ey'ennyama. Tutunuulire oyina kukola biki. Tovaawo, tambula naffe. Mu kwogera ku lugendo luno lw'enkoko tusinkanye omukyala agenda babulira amannya ge. Naye nga tuli Kisubi. Kyentegeera ennyo nti luguudo oludda Entebbe, akati ebisigadde nabyo ajja kuba abitubuulira. Nnyabo tukwaniriza ku Bukedde. Nange neesiimye okunkyaza ssebo. Amannya ne we tuli n'ebisigadde bwe bityo. Amannya nze Liz Namutebi, wano tuli ku Lisi Mixed Farms Kisubi. Wagibbula mu linnya lyo? Nnyo. Mwe nagibbula. Kati olwo omwami batumulyaza amaanyize. Omwami ajja buzzi. Ali mu ssaala tumusabira. Bitambula bitya ku Lisi? Lisi birungi. Mukama badde wa kisa, bitambula bulungi. Oli mulokole? Nedda ndi mukazi musiraamu wadde nga nze Liizi. Ndi musiraamu naye nga ndi mukkiriza, ndi nzikiriza mu Katonda. Bagamba Katonda y'omu. Definitely y'omu. Kati mukola ki wano? Wano kye tukola ekintu ekisinga obukulu enkoko. Project ya nkoko. Naye nga tulina enkoko eŋŋanda n'enkoko enzungu. Exotic chickens and local chickens. Ng'oggyeko enkoko, biki ebirala bye mukola wano ku faamu? Ku nkoko zino kwennyini tutunda amagi ku ziri enzungu, then ku zino eŋŋanda twaluza obukoko. Kati ebintu ebirala byonna bye tukola wano ku faamu tulunda ente, naye ezo it's on a domestic level. Tekinnaba kuba commercial. Then tuyinawo embuzi, tuyinawo n'obumyu. Naye ng'ebyo ebisinga byonna bye nkumenyedde, it's the tuba twetaaga waste waabyo. Nti maniwa tumutunda, tumufumbisa, then omusulo gw'obumyu, tugujjamu pesticide, tugujjamu fertilizer. It's not our main business here. Ensonga enkulu eya faamu eno, tutunuulidde enkoko ŋŋanda mu kuzaaluza, okutunda amagi agataliimu bwana n'agalimu obwana. Fertilized eggs and unfertilized eggs. Osobola okunguza ejjino nga nti eryo lirimu akaana? Nsobola okuguza nenkugamba nti eryo probability ku 100 eryo lijja kuvaamu akaana. Kubanga eyo enkoko eba nninnyire. N'embaaka ezitalinyiddwa ze tujjamu amagi amaganda agatundibwa ag'okulya. Wali abagaagala naga nti nze nnoonya amagi maganda. Abantu bagaagala kuba bagamba mbu gabawunyira akawoowo, galina enjuba eya yero. Kale abantu baba n'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Bwe njiriisa emmere enzungu, olwo nze ndowooza eba ekyuse. Eba tefuuse tebiika ejjinga lya nzungu ŋŋanda. Eba ekyakubeera ddala ejja egganda because kino kiva mu genetics, mu buzaale bwayo, so si mu mmere. Kati kiringa nze naawe baatuzaala nga tuli bana Uganda. Ne bwe kiba kino twemmere y'abazungu tetuyinza kufuuka beeru okujjako nga tweyerusizza. Ate era teba tofuuse. Oba okikopperedde, oba okiguze obukulu, oba osigadde ggwe. Kaakati omusaayi gusigala ogwo. Kati emmere gy'ogiwadde teyina kyekyusa ku buzaale bwayo, esigala ŋŋanda. Badde ndowooza ti bw'eneerya emmere enzungu ng'ate ŋŋanda egenda biika eggi ezzungu gganda. Ensonga enkulu lwaki akukyala enkoko zino tuziwa emmere eyo enzungu nti buli bw'ova mu mbeera ey'okuba nti ekintu okikola nga kikyo kyawaka ne kifuuka ekyokuba nti kifuuse kya busuubuzi, omuzungu kyayita commercial level, oyina okuba n'enteekateeka eya continuity nti abantu we bakyetaagira bakifuna. Kati bw'onoddira enkoko nga 100 ozite ebweru tezijja kulya ku level gwe kwozaagalira. Tekijja kukola. Kati bw'ogamba nti ogenze mu nteekateeka yakuba nti ekintu okikola nga bizinensi, oyina okuba nga bakasitoma abo ekintu weekiri we bakyagalira naawe ng'ofulumya buli lw'oteekeddwa okufulumya. Kati enkoko eno eba readily available, yo ebaawo, ti w'ogigula ebaawo. Omuddo oluusi tegubaawo, omusana guguyitamu. So kati ebyo ebintu bye tugezaako okwewala ne tuba nti tuziwa enkoko emmere enzungu kubanga tuli mu business kya busuubuzi
kye tulimu. Twaga tutunuulire enkoko ennansi. Kati gw'okola ki kyennyini ekyo? Nze kyennyini kyenkola nnunda enkoko gwe z'ogenda okulya ku lunaku olukulu lwonna, nti Idi, nti Krismansi, nti Easter, nti osanyuseemu pate, ogenda ku buko. Enkoko ezo nzirunda nga weeziri, zentundako buli lunaku. Ogwo omutemwa gwe gusooka. Omutemwa omulala omukulu gwe tukola wano, nzijjamu amagi n'engaaluza nemba n'obukoko obuto. So buli lwakusatu ku Lisi Mixed Farms tutunda obukoko obuganda obw'olunaku buli lwakusatu. Ekyo wakikola otya? Ekyo nkikola nga nonda amagi mu nkoko zino zennyini zennina n'engaaluza mu hatchery. Zo ziri mmeka? Enkoko zino eŋŋanda nina 300. Kakati buli wiiki okay, kati soke ku lunaku ojjamu amagi genkana ki? Kati it depends kubanga enkoko zino tezenkana myaka. Za myezi gya njawulo ate zibikira ku speedi ya njawulo. Kati ffe kye tuba tutajetinga nti kuba nti tuli mu numbers eza hatchery nti tulina at least amagi 1,000 ku 1,500. Kye tuba tutunuulidde kubanga enkoko eŋŋanda tebiikanga ate ziri nzungu. Eba wansi nnyo nti ne croyle egisinga okubiika. At the moment essaawa eno we tuli mu 75%, 85% kubanga oziraba ziri mu busenge bwa njawulo. So zibiika bulungi. Kaakati bwe zibiika. Kati bwe zibiika nga tulonda amagi. Amagi ago tugalondera ennaku 7 kwe tukoma. Amagi ago nga tugatwala ku hatchery nga tugatereka okumala essaawa 12 nga tugateeka mu kyuma. Bwe tugateeka mu kyuma tugalekamu okumala ennaku 21. Olunaku olwo olw'enkya ya 21 obukoko buba buvuddemu. Twasomanga nti enkoko emaamira ennaku 21. Ate wano ekyuma kimaamidde. Nakyo kimaamira 21 tekikyusakyusa. Kisigala ku nkola ya nkoko. Bintu ki bye nnina okukola okuva ku lunaku olusooka okutuusa lw'eŋŋamba nti kati enkoko zibiise ntwala amagi ku hatchery? Kati olunaku olusooka nze nziguddewo hatchery nzijeemu obukoko mbusootinze obulema obwavuddemu obubi obulyonafu obwo bwonna tetubuwa bakasitoma. Kati obufikkawo ffe wabaawa processes ze tuyitamu obukosi ne tubugyawo. Kati obukoko obwo mbukugemera Malex ku lunaku olwo lwennyini. Bakayita Maleki kyonna naye kasita eddagala omusawo aba akuwadde ettuufu nga nze nkakugemera Malex nga nkasootinga okusinziira ku ani yasuubudde mmeka ng'okatwala eka. Akakoko ako ogenda okukatwala olina okuba nga wategese eddawo ekalaga ekitone ennyo. Otandika okutegeka ekifo ekyo mu wiiki n'okifuuyira n'okiteekamu obukuta n'obufuuyira n'oyalako ebipapula by'amawulire ne weetegekera olunaku luli olwokusatu lumulindwa. Ye buluuda olwo gye tugendamu. Kati gwoge bagityo kamala naye nnyangu batya ntye. Kati olunaku lwa buluuda olwo ekiro ng'obuzayo edda essaawa 48 okufuna enkoko okuma amasigiri n'ogateekamu ne gaaka ng'olinga agamba obukoko bwazze dda weebuli. Gakampewo kati ne gabugumya mba sirimu kwonoona ate amanda. Anti bw'otayonoona kaako ate olwo ogenda okufiirwa abaana ng'obaleese. Empewo egenda obbayitamu. Kati obukoko ozza obukimye bw'obuleeta oteekamu buteeke. Kati bwe sigukumamu ki ekibaawo nga nja kukuba nga bunaatera mbubuzayo essaawa nga 3. Kati jjukira nti abantu abasinga ennyumba mwe balundira abali ku small scale ku nkola enfunda wansi wabaayo seminti. Ne bwe watabaayo seminti batono abalundira ku tayiro. Naye obunnyogovu obwo buli enkoko eno lwejja n'etuulako bugenda kusituka okuva wansi buyite mu nkoko. Enkoko kasita ebeera ng'eyiseemu obunnyogovu obwo oba ogenda kulwanagana n'ebintu bingi. Jjukira ekyali nto tesobola kulwanagana na bintu bingi. Kati singa okumamu omuliro ng'enkoko tezinnajja essaawa 48 ng'enkoko tennatuuka ekitegeeza empewo eri wansi mu ttaka ogenda kuba nayo ogibugumizza. Kati ekitegeeza nti enkoko egenda okutuuka jjukira eva mu muliro. Empewo yokka gye yaakawulira yeeno ng'ogikimye paka wuwo ku faamu
ate bagamba nti awo ate bw'oba ozitambuza ate kirungi n'oziteka empewo n'ezifuuwako. Era engeri gye bakola bokisi mwe zitambulira mubaamu ebituli empewo ezifuuwa. Kati bw'otuuka wano olina okukabikka era ng'akaana akato akakazaalibwa bwe kabikkibwa. Ng'enkoko weekamaamira. Neekatereka mu biwawaatiro. Oyita kumaamira okwo. Okwo kumaamira. Kati n'okateekamu kati essaawa ezo nga zaakatuuka okawa ku glukosi otabula glukosi n'omuteeka mu mazzi ago agalimu. So okumala essaawa 3 ezisooka enkoko tetugiwa mmere kubanga yaakajja ku nsi kyekisooka ebyenda tebinnaba kutereera tennamanyiira ekyo kubanga tekimanyi tekiryangako so tusooka n'amazzi agalimu glukosi n'akazzaamu amaanyi ate amazzi gano ne gabeera nga gasoose okuyita mu mubiri so si mmere eri enkwafu. Kati n'obukoowu buno nti ebadde ku mmotoka bagisunze oluusi tetumanyi buwanvu ki gy'ogitutte. Omulala agijje kuno agitutte aluwa. Kati okusundubwa okwo kwonna tosobola giweerawo mmere. Kati bw'omala ng'ogiwa emmere nga wayise essaawa 3 naye era tugiwa mmere eyo esookerwako. Kati ffe tukozesa akamere bakayita galdas tukagiwa okuva ku lunaku lumu paka ku lunaku olw'omusanvu ye wiiki. Kati awo bwe tumala ne tutandika okutabula emmere eno eyaffe nga tuteekamu concentrate. Naye ne concentrate zidifaaringa zikyuka ziri 2 ffe ze tukozesa nti waliwo concentrate gye tusoosa KBC 30% eyo tugigiwa okuva ku wiiki ey'okubiri paka wiiki ey'omunaana. Then okuva ku wiiki ey'omunaana paka enkoko lwe tugitunda nti emaze okubiika tugimaliriza eba ffe tukozesa concentrate KOC 20%.